Mpozi sibadde wa kuddamu bintu bikwata ku muganda wange naye olwokuba nti a lot is going on ku bintu ebiri mu mawulire newadde nga bikwasa ennaku kubanga ekiseera kino Paulo Kafeero ffe tubadde tugezaako okumujja ku mitima tumanye nti awummudde tusinkaneyo era nga bwe yatugamba naye kikwasa ennaku nti abantu abeeyagaliza ebyabwe omululu gubasingidde ekitiibwa kya Paulo Kafeero n'obuntu bulamu bwe yalina n'eddiini gye yalina n'ensomesa gye yalina nti naye sikyewuunya nti bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso mawulire Paulo Kafeero yabimanya era yabiyimba buli luyimba lwe lw'oteekako omanya nti ebintu bino ye ng'omuntu yali ayolekezeddwa nga abimanyi twaza ennyimba ze yaleka nga ebintu byayimba abantu okuba nti abantu b'ensi bwe batwefuulira. Nze Paulo Kafeero nze ndi musajja wa nkima okimanyi era namumanya nga nkyali mwana muto nasulanga naye nga muganda wange era buli we yavanga nga ntambula naye nti nasoma nga nsoma naye awasizza nga ndi naye afudde nga ndi naye twabeera nnyo emaganja awo ne tuva emaganja twamalawo emyaka mingi netuva emaganjo ne tudda eka Jansi wali erweza era nakati gye nkyali nawadde nga nafuna ewange naye bikwasa ennaku nti abantu bo mu kifo ky'okuba nti bakola ebintu ebyabwe bataddewo embeera eyagala okutwala okumalawo ebintu bya Pawulo nga beekwasa abaana nti ebintu ebyo byajja nga bitandika n'ensooka mbyewala naye essaawa zino nyagadde ntangaaze abantu Paulo Kafeero mu kufa yes Mukama nga amujjulula yafa yanfiira mu ngalo bamisaaki bakimanyi twali nabo mukyala Robina Bisirikirwa yaliwo naye saalaba ku muntu wa Paulo oba muganda we kuba abo abasaidi abayita baganda be ajja mu ddwaliro era tewali muntu eyeeta muganda wa Paulo Kafeero nga bwazaalibwa ne taata we eyaziika Paulo naye okuggyako nabalaba mu ntalo kituufu nti mu kufa nga Paulo alaba obulamu nga bukendedde eyankwata mu ngalo bw'ati ne twogera ebintu bingi era najjayo peeni Robina ye yagireeta Bisirikirwa n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame naye olw'okuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi kuba n'ebintu bye namubuuza naddala yaŋŋamba nti talina mu mwana gwagenda kugabira bintu bye omwana yenna bwe galiba nnyumba aliva nga gy'avudde alijja n'awummula bw'amala n'agenda n'agamba nti entambi z'endese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibalyowenga emyoyo n'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange era n'andagira nti bwe batubanga tumuziika ng'afudde bagiteekeyo mu ntaana era nakikola n'afulumya n'agamba Robina asooka afulumemu n'aŋŋamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange oyo omukyala wange kasita akyaliwo Bisirikirwa ajja birabirira naye ng'abaana bange bwe bajja babeerawo ayagala n'agenda ayagala n'abeerawo lyali liwandiike bulungi nnyo era abafamire bakimanyi nga ensasagge ze ngenda okugamba twatuuka paka wa administrator general nti bwe tumala okuvaayo okuziika tugenda okutuuka ewaka nga tuvudde ekyaggwe Masaaba nga ttiimu evudde emakindi ey'omwami oba akyaliyo oba yafanze kuba sikyamanyi omuzeeyi yali ayambala enkofiira ey'abasiraamu omuzeeyi Naŋŋanga ng'ayungudde ttiimu y'abatabani be bonna n'ab'oku kyalo nga bazze kutandika kusula mu nju ya Pawulo era nga bagobamu abaana baswazi bannagawa basaimoni nga babagobamu mu nnyumba nti tebalina kubeeramu nga taata w'omugenzi alina obuvunaanyizibwa okuteekinga ova ebintu ebyo naye ate nga nze Pawulo mu ddaama eryo lye yankwasa yali alaamidde Simon mutabani we Simon okuba nti yaba amusikira akumekume banne twalina olutalo lw'amaanyi ekyannyamba ebiseera ebyo nali nkola ne General Tinyefunza naleeta security nendigezaako okulaba nendeeta poliisi y'e Kajansi nenyimbula abantu b'okulweza bajulizi baffe ne bakwata emigo
ne babagamba tugenda bakuba muve mu nju ya Pawulo kuba Pawulo yali muganzi nnyo ku kyalo ng'abantu bamwagala nnyo ate nga muntu mulamu. Olutalo lwamala ndowooza ennaku nga 3 bajja balumba, kwaliko n'omwami oyo eyabavuganga yali yawasa mu famire eyo, mwami Dubai, ne bajja era ayinza okuba omujulizi. Olutalo ne lubeerawo nnyo mu maka ga Pawulo, bintu ne byogerwa. Naye kyannuma nti mu wiiki eyo ey'olutalo gye tuziise nga ebintu bya Pawulo bifuluma bufulumi, balukola ki? Mwalimu seeti z'ebyuma, mwalimu ki, mwalimu ebintu eby'ebbeeyi, naye nga beeyita abafamire ye bali mu kutwala bintu. So kitegeeza ki nti olutalo lw'ebintu terutandise kati. Kyova olaba nti nze abaana ba Pawulo yese bakyala be nabalabanga era n'abaana mbamanyi abamu, abakkirizibwa n'abagaanibwa, naye nze ebbanga lyonna buli mwana gwe nalaba mbadde muyita mwana, naye era kyemmanyi abantu abeeyagaliza ebyabwe be babaawuddemu nti ate babakebere endagamuntu. Naye nze olwokuba siri munnasayansi sisobola kugamba nti nina gwe ŋŋamba nti ono pasaaliyo mu bakebere nti ono wa Pawulo ono si wa Pawulo. Nze buli mwana gwe bangamba gwe yali aŋŋamba nti ono mwana we, nakati nkyamutwala nti mwana we paka nga abasayansi bo bakoze eki bye bakakasa. Naye nga muntu ategeera tolina kumala kuziikula muntu olyoka omanye obutonde bwe. Omuntu tazaalibwa yekka. Eriyo mwannyinaffe Nagawa, eriyo mwannyinaffe Nantongo, eriyo ssenga wa Pawulo eyamukuza. Pawulo takuzibwangako wadde taata we oba maama we, yakuzibwa ssenga we bamuyita Grace, era azaala muwala we bamuyita Immaculate, era bwe twabeeranga ewaka. So Grace omusaayi gwa gukwatanga ogwa ssenga, ogw'abaganda be waliwo omula Joseph egwe nalaba ku TV, basobola omubujjako omusaayi. Oba bwe bagamba nti oli taata we, ne taata we bayinza okuziikula taata we n'otaziikula ate muki, n'otaziikula kitiibwa kya Pawulo Kafeero. So kitegeeza ki nti bano bataddewo enjawukana mu baana nti abamu bano bali bati, bano bali bati, basobole okutuukiriza kye baagala. Naye nga mu nkomerero ya byonna nkukakasa nti kigenda kubeera kugabana bintu na kutunda bisigaddewo. Enju yatundibwa saagimanyaako, naye mu kutundibwa ekyannyamba ngenda okuyiranga era abaana ba Pawulo be bakola ki, be bagitunda, era nga batandise okweraliikiranga famire eyeyita famire ya taata wa Pawulo ng'eyagala kuwamba nju. Abaana ndowooza ne batya. Nze nali bweru ngenda okudda nga baŋŋamba nti enju yakola ki, yatundibwa. Ne mbaga enju omusajja nga yalama temutundanga ekintu kye ey'ekajjansi. Ne nnyiiga nnyo, naye olwokuba abaana bali badde bakuze nga sirina kye nsobola bakola ki. Abaana abakulu naddala nga Nagawa, Swazi, Simon abasinga babadde nga basula na wange, bonna paka lwe bakuze. Nagawa atuuse kuzaala, bonna nga mbeera nabo nakati nkyabalabirira abo bendabako. Naye ebyange byakomawa nze kasita natwala, twagenda ewa Administrator General, bonna bayita bamanyi nti nina ekiwandiiko, ne tugenda ewa Administrator General nga bonna abakaayana n'abakyala nga bonna weebali, bakyala n'abaana. Era nalina omukuzi omukulu Pawulo gwe yankwasa bamuyita Mandeevu, ne muwa eddaama eryo mu maaso ga Administrator General, ne tusalawo ebintu nga bwe byalina okuba. Kuba yalimu akavuyo kangi awo ng'ettalo nga famire tutaddeko olutalo lw'amaanyi. Ne ŋŋamba nze kantuukirize ogwange. Ekyannuma nti ne mwana eyali alina okusika Pawulo gwe yalaama mu kiwandiiko kye yankwasa, Simon si ye yasika. So ne mmanya nti kati bano bayina ebigendererwa olw'okuba nti bo beefuula nti bafamire, nalina okurespektinga ekyo. Ne mbagamba nti nze eddaama lyammwe ndibakwasiza wa Administrator General, ne ndikwasa mwami Mandeevu mu maaso g'abakyala ba Pawulo, ebyange ne bikomaawo. Naye of course nasigala nga monitoringa nga ndabirira abaana ng'omukulu bwe yaŋŋamba obbakuza, era abaana mbakuzizza. Ne nsobola nti nakuuma ennyumba eyo ne yali yandibadde yatundwa nadda, amataka n'amapuloti gonna byandibadde byaggwawo dda. Era we neebaliza Robina, kubanga Robina oyo teyazaala mu Pawulo, naye yagezaako nnyo nga nwana naye nga mugamba Robina oli abadde bbaawo, tokkiriza bintu bya bbaawo bya kutwalibwa bwe bityo. Kuba ne bwogenda okukebera ku ndagaano zonna, kazibeeza mmotoka, kazibeeza amataka, nabeerangako n'omukono ku myaka emito egyo. Kitegeeza yali anneesiga nnyo nnyo, kuba twasulanga mu nju abantu aba babiri, kabe muyimbi kababe ba Luuna, kababe bamayinja, bakimanyi bajjanga ewaka ng'era batusanga tuli mu nju babiri. So kitegeeza mba mmanyi bingi nnyo ebya Pawulo okusinga nabo abeeyita ab'eŋŋanda ze. Njagadde tutetuugereko ku nsonga z'ebyobugagga
ebyagalwa gwenga bwogamba ebiyinza okuba nga bikayanira olwaleero yaleka ki byomanyi? Asitira nnyo kwagala ku disclosinga bintu ebyo, naye of course amaka gabamu ebintu bingi, amataka gaaliwo, naye nga nkubuulira nti era abantu nga beerimbika mu kubeera nti famire ebisinga bye twali tumanyi ne bye tutamanyi ebisinga byaggwawo, naye nga bikyaliwo ate nabyo kati baagala bitwala. Kuba mukimanyi bulungi kati ng'e Pawulo yali yaziikawo ssengaawe gwe yali ayagala ennyo, mwawulirako emabegaawo, era abeeyita abafamire bajja ne baziikula ssenga ne bamutwala ebbira ne bamugyawo, Pawulo n'asigalawo yekka. Ne tulwana nnyo nga naye baali bamugjawo, era Robina ne muyita kuba ffe twazimba akayumba, Robina ateekamu ssente nateekamu ssente okuzimba ennyumba Pawulo mwali. N'omuzungu omukyala waffe yali omuzungu, naye n'alinnya n'ajja n'agamba lwaki baagala mukwano gwaffe mukola ki okumugjawo, n'asigalawo. Naye kati nze nkimanyi ddiiru eno eriwo nti bagenda kugamba nti baagala omuziikula, naye nga baagala mugjawo bamutwalewa bamutwale ebbira basobole okuyisawo ddiiru yaabwe ettaka lisigale nga lyereere. So abatulaba mulina okwegendereza abantu baffe beeyita ab'eŋŋanda nti muleka ebintu byammwe, naye ng'oli takulumirirwa wabula alumirirwa interest ze, kubanga tewandibadde ng'essaa zino okuggyako ng'oli musezi, era nze nabalangidde nti basezi. Mu myaka 13 oŋŋamba otya nti oziikula Pawulo ku kitiibwa kye yalina, ku buntu bulamu bwe yalina, kiki oyagala ennyo? Ne baba abaana kale kabuleŋŋana abaana bakole ebyabwe, oli bamuleke kuba bye yakola byali bibye, nammwe mukole ebyo. Pawulo teyakuzibwako wa Luganda, Pawulo teyakuzibwako, yakuzibwa mwannyina bamuyita Grace, era gyali mukyala musirise nnyo, n'oyo ssengaawe gwe yali ayagala ennyo, naye nga talina muganda we gwe wali olabye nti ajja ewaka. Era n'abajjangawoko yabafuumulanga. Pawulo yabeeranga na mikwano gye, era nga bwe tubeerawo. Walukagga bakimanyi, Bamisaki bakimanyi, Basenkubuge bakimanyi, Beni Kibuuka, naye abantu lwakuba bw'ofa bakwefuulira, buli omu ne yeeteekerayo gwa naggamba. Naye ffe tulemera ku ekyo nti tetukkiriza. Era nze sinaba kutabuka, naye ke naatabuka abamu nja bakwata mbasibe. Dokita, naye asirisa abantu ab'enkizo bweyogerako kuli senga naawe kubanga mu mbeera eno ebadde wemabega mbadde temwogera nekireeterawo okuba oli awo bali eri. Emanyi enkola gye bakwatamu ebintu. Nze nga bw'ngamba nti ndi dokita mwe senior lecturer, sisobola kubeerawo nga nzira mu mawulire, kubanga Pawulo bwe yali ampa eddaame teyali mpeera mu mawulire, okitegeera. N'ebye twayogeranga tebyali nga bya mawulire, nze mba muwa ekitiibwa. Naye balibo balowooza baleekaana mu mawulire ensi ebasaasira ennyo, naye mubasaasira nga banoonya byabwe. Ekintu buli avaayo n'awolereza olwokuba nti kati batemyemu abaana, buli avaayo okuwolereza bajja mugamba oyo mubbi, naye nga ate ffe tulina ebintu ebyaffe. Ffe olw'amannya gaffe osalawo n'osirika n'omala okulaba ekintu ekikola ki bwe kitambula. Naye olwokuba nti mpaliriziddwa okuba nti abantu ntangaaza, kuba bonna bakimanyi, kabe bakyala ba Pawulo bamanyi nti nze mmanyi Pawulo okusinga nabo abalowooza nti ba luganda lwe. Njagala okumaliriza ne meeting gye tuwulire genda okutuula olwaleero. Ogenda kutuwa kitundu ku yo kyekisooka ekyokubiri, lwaki olowooza meeting esaanira oba teyandisaanira? Ya meeting esaanira kubanga nze nga bagambye nti wadde abaana bo beetusuddemu ogwajjulube nga bakozesebwa. Abaana bakozesebwa bukozesebwa, nti sayidi waliwo emu ne sayidi endala, nti olw'obutaswaza kitiibwa kya Pawulo, obutaswaza muntu oyo n'eddembe ly'abafu, kyandibadde nti tutuula ne tulaba the best way. Baba bawulira nti baagala obagabana bintu ne balaba bigabanye bate, naye nga toswazizza muntu afudde. N'olwekyo meeting nja gibaamu kubanga Misaki yankubiddeko, mwami Walukagga ava kunkubira, mwami Ragadi ava kunkubira wano, bonna ngenda kugira ngende njibeeremu era mbatangaaza. Ate nga bakakasa nti kye mbabuulira ge mazima, era tewali ayinza kuvaayo n'ampakanya kuba buli